mbone sawa kwamba za kukantu kange kano ngasoka kutegera kamera kano surprise anya surprise sina bwe nsobola kunnyonnyola sijja kunnyonnyola abantu bagambe ate kakati olaba ate nze saagala drama nze sinze muntu asiba mu bintu bino ndaba nnyo nga neetimbatimba mu kamera so I don't want this kind of bullshit ngenda kubira polisi mujja kwekanga mwembi muyingi actually tuli kumpi wantu tusobola n'okgendawo agati Volvet ne bwe ngenda ogwange ngumaze togenda kuva wano ebyo by'okolakola ebyo byotomera abantu mu peegi zaabwe n'obamanyiira nze ndi mulala togenda kummanyiira nze manyi gye nvudde n'obulamu bwange. If this is how you're treating me, then I also do not have mercy. I can even do it worse than this. So ze kyemmanyi nti wange ngukoze tolina kyokoze kubanga simanyi lwaki bantu okwonoona famire sikoona famire ati kyokoze nale omukazi ono tammanyi kanzije my kids abaana bange baluzinge taata waabwe just because of bintu bye bitategerekeka olw'okuba gwe nnyondo inatambuza page yo tikakyako nfunye bubi Volvet nga nabona akera ku makya olina gamba nsaba kuba kati olaba omuntu ono tasobola kuntuma nga takumanyi oba nga temwemanyi kyemmanyi omuntu ono tasobola teri muntu asobola kati mu bantu bonna lwaki era yaŋŋambye gwe kubanga muna bannayuganda bangi yali badanga bagende wagundi gende wagundi kitegeeza yagenza okuntuma okujja gy'oli nga mumanyiganye kati nze nkoze ensobi okuleeta ebintu sirina mu boggoba mu Nigeria gwe mmanyi wabwabwa enwa wabwabwa enwa 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 wabwabwa enwa wabwabwa enwa wabwabwa enwa 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 wabwabwa enwa wabwabwa enwa 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 aha eriyo abantu nga bo babanaaza olweza eriyo abantu nga bo babanaaza mukisa eriyo abantu nga babanaaza mufuna eriyo abantu nga babanaaza muweebwa eriyo abantu nga babanaaza mukisa lweza muweebwa. What a surprise. Kakati, before anything, let me first put this one aside. Bagamba nti ensobi gye nakoze kale kino mbagamba baganda bange bw'obeera ng'otumiddwa ensobi gy'otakolanga bwe butakebera ku bintu bye bakuwadde kutwala oba lukujjukujju oba kakujjukujju oba ki naye nga nina okukebera ebimpeereddwa. Waliwo omusajja baamuwa ebbaluwa King David yagenda n'amuwa ebbaluwa. Ebbaluwa gye yamuwa yali ekomandinga ono kagitwala attibwe. King David nga wayurea ebbaluwa eyo ng'agitwalira Joab the army commander wabula ng'ewandiika ng'egamba nti omuntu ono muteeke mu kifo ekyasinza okubeera bize
bamusabule. So singa Joab ono Urea yakebera ku bintu ebyamuweereddwa okutwala, yandibadde asobola okumanya ekimutikiddwa ndi kyali kigenda kusanjaga ye kamwennyini. Kano olw'ensonga eyo munzikirize nkozesa obukujjukujju. Tuyina Oga. Leero Oga ye yantumye n'ekyewuunyisa, yantumye eri omukyala njamu bagamba maaso awo, naye tugenda kusooka tukebera ebintu bino watya nga bantise mayembe. Kubaga ekituufu kiri nti bw'ositula ebintu bino biwewuka, oyinza ogamba temulimu kiri mu wallahi ya Mungu, buwewuka. Obulaba buwewuka, oyinza ogamba temulimu bukola ki kirimu. Kaakati kyenjagala okumanya kiki ekiri munda, munnyambeko tukebere oba lugezigezi oba kajanja nannyini waabyo. Waba amaze obbikiriza binaali birabireyo mu maaso nti Ssebo Rosette ebintu byange yabiraga mu kamera, Ssebo Rosette ebintu byange yabisabuukulula yabiraba. Bannange omutumwa tattibwa, ate era nina okukebera ebitereke bino kubanga Oga alabika okubanga alinamu kasente, naye engeri gyampadde ebintu bino mbisituddemuuko bwe nti kuba ngambye don't open yo. Ne ngamba okay, no problem sir, no problem. Kakati bwabadde abimpa mpulidde mbadde muri nsubira okubanga ebintu bizitowa nga bizito bulungi nnyo, ngozo bukwatako nga buli light nga woobulaba. Ne ngamba buno nga obulaba bubiri n'ekimuli kisinga okuzitowa. I'm telling you the truth. Kati ekimuli kindabyemu ng'ekyamakulu ne ngamba nti maybe kyo kyaka kirinamu kasente, naye weewuunya omuntu obeera nga toli ready. Ekirungi kya byonna tamanyi Luganda. So omuntu yenna oba nga toli ready, tokola surprise, totuma muntu nga toli ready. Tosobola kulya buno buntu nga bw'obulaba bwe buti n'obuweereza omwana wa muntu mbu surprise. Kati mu byonna ekiriwo ng'ekikulu kyekimuli, kyekiriwo ng'ekikulu kubanga kyo kyekizitowamu n'okusinga buno bw'olaba bwennyina wano eno. Tugenda kusabukula tulabe mulimu mayembe, mulimu biteega, mulimu byokoola, mulimu ki. Ati munange n'omunajeeriya tazanya tagenda. Oyinza otya okuwulira like seriously anyway nanyini wabyo ananso muno temuli muno temuli kyoba omanya kano kali empty, muno mwe mulinga mulimu akantu kalinga akagiraasi. Oga mujagamba mbireseemu bibino bikalu obuntu bwenzijemu bwe buno. Kakati tutandike nakano ndowooza. Ne muno temuli ne bannanga temuli just mulimu bbaasa. Naye Oga naawe olimba. Zino baziyita ddira. Oga zino baziyita dirhams. Baana ba maama ezibu kyennyina njogera nnyo. Zino baziyita dirhams, buno bwe busente obupya. Naye kano kabbando ka 10,000. Kyenjagala mumanye nti 1000 lwa dirham lubeeramu akakadde ka ssente. So nzibalemu bya olowooza zino sente nzibalemu kazi bazibala batya diramu bwe babala Uganda shillings yembala yemu gye babalamu diramu ze. Uganda shillings tuzibala tutya zezimu. Tubale mpola mpola. Luno 10,000. Bwe lubanga 10,000 sere ziri mmeka zino? 10, 12, 13, 14, 15, kakaaga, kasanvu, kanaana, kenda, mutwalo. Gumu 10, gumu 2, gumu 3, gumu 4, gumu 5. Ndaba oba siraba?
ogaawe yabadde antuma yampadde 10,000 lwa diramu olu yampadde akapapula buno obupapula buli 15 bwenyinyuka agenda kunsanga wa kano kakadde kamu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bukadde 10 11 12 13 14 obukadde 15 abamanyi Dubai Money dirhams luno lubeera 10 lubeeramu akakadde kamu ake Uganda so obupapula buli 15 kamu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 zino ze sente empya muziraba dirhams Maktoum Money kati omanyi ekizibu kye nnyina njogera nnyo mu kwogera ennyo n'ensisinkana ng'ate nkoze ekinnyonoonye mu butuufu mbadde suubira muno okuba nti mulimu ssente mbadde suubira kuba nti ate mulimu ekintu ekiri more valuable okusinga egift gye mbadde nsuubira okuba nti ate erina okubeera nga mweri ne bana basajja mwe mwakola ssente wabula kale n'olaba abaana bannayuganda nga bafiira ku muboggo like seriously oli akwata omukono ogu twali ya girlfriend wange tuli mutwali ya girlfriend we naye munnayuganda kibula nga abaana abannayuganda mwagadde ababogo muyina ensonga eyeddaawo mukwano ogeza n'ogikwatako iyo lwaki ngisembezeeyo omwana onkole nayo eno simanyi kati kuba obudde nno ngikutte nga bwe njagala nga simanyi nti ate buli asagala gita eno nkole nayo enaafuumuuka kanjizemu muno wabula tejja kunva mu magulu abaana bawano bamasula beeraawo kaakati netukola ki netudda wane kale ekimuli nobula kyendowooza nti kyekirimu valuable n'okusinga ebirala bye mbadde nkutte bukadde 15 obumanyi bannanga abagagga laba akantu akali muno mu butono bwako nga bw'okalaba olowooza kasente mmeka eno gold and diamond original so si duplicate company original si duplicate kati kano ojja kwesanga nga bukadde 10 bwe buli wano bukadde 10 gattako 15 bukadde 25 ekimuli kya mmeka nti kati mukubalabala mu boosi wange ekimuli kya mmeka oyinza okwesanga nga kiringa mu mmeka emitwalo nga 2 25 3 kandi kiri fresh nakyo anyway kasita nkebedde naye ono tajja kuvaawo awo kati naye nono naye munnange naye wa ssente nyingi anyway kambiteeke wano tewali amanyi kiki kirimu kati essaawa yakubira girlfriend simu munnayuganda abaana abannayuganda gyo twebuuza lwaki mwagala nnyo ababoggo bagamba tuli tuti ffe n'ababoggo oli n'omusanga n'agamba aze ku mubogo kwesiva wamma ntegedde no wahala no wahala kati mbalage ku namba gyenkuba mbalage namba gyenkuba CEO Velvet Events CEO Velvet Events oba ennya lye yaani bamanyage yaani yono muganda wange kwala tolunduyisa ndi mukuleta byakabi bulijjo neebuuza omwana omunnayuganda afiira ku bbogo why omwana omunnayuganda afiira ku Nigeria nsonga ki these guys have money Nigerian girls do have money guys they have money المشترك الذي تحاولون الاتصال به لا يجيب على مكالمة
Tondwisa mukwano mukana akasana. Mbu wa enewa enewa enewa. Munnaye Volvet kwate simu. Munnange oga afuna atya. Hi. Are you from Nigeria? Now I like Nigerians. Wala, you people, you can give money. You smash money. Volvet olimba nkufiirako. Ndeka ndye sente zange mirembe. Kati mukwano kwata essimu ndye sente zange mirembe tonjokesa musana guno mungi nnyo. First of all byendita togenda kumpaako. Omwami ono bamuyita ye Mr. Kingsley lyerinnya lye, of course mu Nigeria. Anfuna atya? Kati waliwo Munnayuganda eyafumbirwa brother we, omuwala Omunnayuganda yafumbirwa brother wa Mr. Kingsley. Kati ye omwami ono n'abeera nga naye ayagala nnyo Abannayuganda. Kati ndowooza no Velvet Events oba Secret Lover we oba bali biki sijja kulimba, nange simanyi nnyo kubanga saabuuziza bingi. Nina genda kukola kyantumiddwa kukola kikukola. Kakati nkazo ntakwata. Kakati nga angamba nina omuntu wange gwe njagala tu surprising naye my sister-in-law, or one lady who is a wife to my brother called Rachel gave me your number, that you are the right person who can help me send this message or reach this message to the owner. Nage ne mugamba yayo byenkola byensinga okwagala. Ne Volvet olimba waliwo no gundi je nafunye ono mwana yani iziti Maria Aisha. Kati nangamba ne mugamba ogenda okole kinambuza sente zo mmeka nga sikimanyi nti no mugamba nesede naze kane mugamba nti kati geyo surprise nti nga tekuliko transport tekuliko kinti nganzo omuntu nkolya 10 gayi yakutebukwasi mu nsawo nempulya nga nsanyaladde nenga basinga mugamye 15 singa lwaki ampadde buwi tanyeze nakuwadde naki. Kati wenewunyiza nti nakoze ensobi okuba nti ebintu bino nadde sinabikeberako ne wembikebereddeko nti ebintu byonna esente mudidi kati awo nakoze bukozi ensobi oba wemaliriza mugambe munage nakolamu ensobi naye omuluvu bekanguleke. Anyway ekiba kize kyekikyo kankubireko ono ani ye Aisha. Ngati bakwata. Hello dear, how are you? Fine, how are you? Kakati mbadde nva kubirako wano CEO Velvet Events. Yennyaba. Naye tankutte omanyiko waali ssaawa zino? Wabula simanyi wawaali naye omukubiddeko? Anti mukubiddeko emirundi ng'ena naye takutte. Kale kamukubireko ndabe. Yandiba nga ali ku ofiisi kubanga nange mbadde kumpimpi ne ku ofiisi yammwe wano kumpi ne Bainias. Nedda leero Sande tetukola mukwano. Temukola ku Sande? Yennyaba. Anyway, kale munkubirireko bambi muŋŋambireko. Waliwo akwagala kati waliwo alikuba ku simu yo ne bambi gikwate. Kale mukwano. Kubanga eri emergency. Kale dear, webale nnyo. Kale bambi.
wa anyway. Wa anyway. Anyway. Babuzina batya? Anyway. Kati omukazi agenda kusanyuka ne mu byonna agenda kusooka akwate mu buntu bunawulire nga tebulina makulu. Aza n'okungamba twala ebintu byo ng'awulira buwebuka tebulinamu wadde makulu. Oba kati simanyi oba nange mulage nti tebulinamu makulu. Bumulaga nti tebulinamu makulu basobola obbumpa. Tebasobola bbumpa. Kubanga agenda kusooka akwatemu kaneeno bw'ati. Aga kino ki ekirimu. Kati kyenzi kola njja kola olukujjukujju mulage nti tebulina makulu. Mukole bwe nti. Angambye I take it back. Nkazeeyo. Nkwate kano nkole bwe nti. Angambye what's that? Would it be a cup inside? I don't know. Angambye take it back. Munnange wali badde obitwala buwewuka. Mutima gw'okubiri gumugambe keberamu uko olabe. Asisinkana omudidi ajja kuzirika. Asisinkana omudidi agenda kuzirika. Velvet tokwata. Aisha. Wa enwa. Wa enwa. Enwa. Aisha omukubiddeko ddiya. Mukwano omukubidde naye ali busy naye kati omanyi ky'ogenda okukola? Ddamu omukubire kuba mugamba. Nziramu mukubire? Ddamu omukubireko. Omanyi njagala nnyo okulya essente yange nga tebansumbuye nnyo kuba okola obukozi surprise ebintu ekisooka si gwabiguze otwala butwazi bakwadde akasenteko gw'obitwalira naye abyagala tewali muntu atagala bintu kati awo sala kwebonyaabonya nnyo kiba tekinyuma nnyo kwebonyaabonya nnyo oluveeti kazi siwa kwata. المشترك الذي تحاولون الاتصال به لا يجيب على مكالمتكم. الرجاء Hello. Hello. CEO Velvet Events. Yes, please. Once. Jebale kodya. Kale, yabo nawe jebaleko. Kale. Kakati ono Rosette. Rosette choba. Nyondo Media. Nyondo. Ate Nyondo kunyonya kiki? Si kyamaanyi. Oliko wa? Mbadde nnako wendi bizzeemuko katono. Waliwo obuzibu? Siinawo buzibu kubanga waliwo omwana eyazze gyendi so omu waliwo abaana babadde mu gurupu emu oba ani yasharingayo ka vidiyo nga mugamba
nti mwetaaga abaana abamanyi manicure, pedicure, kusiba nviiri ne make-up. Kati abaana abo bavudde mu group kati omwana omu n'ambuuza n'agamba Rosette we are 3 tuli interested naye omuntu ono omumanyi omwesiga. Kati oli ahadde ka video kadde mu Nyondo Media group oli najja kati wenalabye ka video ne bakampereza ne ka playing of course nga ye muntu gwe nali nsisinkanyeko nga Volvet Events gwe nali nkozeeko naye ne mbagamba ekituufu kiri nti mumanyi era mbadde simumanyi mu mbeera yonna saga zonna zetusisinkanye wano e Dubai mu byemirimu biki sina kye nali muwuliddeko nti kiriwa ndi kikino kobo nti kati osobola okutuyamba n'omututuusaako ne twogeramuuko naye twagala ye kamwennyini ffe nga ffe ntwogeramuuko naye ne mbagamba of course tewali buzibu kati badde baagala otuwa akadde oba otuwulire wooli nze nange mbategereko akameseji bajje tukusisinkane bogereko nawe physically. Okay, kakati ensonga ezo nga preparinga nnyo nga muzimaliza mu office osobola okucontactingako office kubanga ne ku gundi gye twapublishinze babadde bataddeko contact person so basobola okumaliriza ezo ensonga ng'oyo okubidde ku baana ab'okumulemu. Kati Volvet omanyi ekizibu ekiriwo bano abaana bamanyi kizibu kya convincinga nnyo omwana kumugamba ati tuge tumiitinga oli kati bo baagala CEO Volvet Events yennyini si secretary si manager sani wabula CEO kamwennyini. Ntegeerekese naye era ekyo kimu service era tuba tugenda kibawa naye era nga ensonga eyo etegeerekeseewo kati tulina kye tugenda kukola kuba leero mbadde sobize kubanga eno program kati ngenda kukola buli nti kimanyi ogambe wali okozeko naffe ngenda kuwa contact number ya manager wange if possible osobola okukumeetinga asokimaliza kubanga oba oyagala kundaba leero nga bwogambye kiyinza obutasoboka okitegeera kati kyokuwa namba ya manager n'okudiringa naye tejja kuba behind it I'll contact him ngenda mugamba ndagenda kukubirako alina abaana ABCD then ajja kusobola osolovinga ekyo ekizibu kati gwe saa zino obadde oli luddawa? Saawa eno mbadde siri around naye simanyi sijja kulima mu ssaawa eno nsobola okusobola okumeetinga mbadde ndi a bit far away. Kaakati ekituufu kiri nti nga bwe nkugambye nti abaana baagala kulaba gwe kennyini boogere naawe nze newe sandigiddeko naye oba bamanyi oba obabulidde wooli kati office osuubira kubeerayo kale ddi oba ssaawa mmeka ogenda kujja ssaawa mmeka? Tukola batyo because being a Sunday tukere tukola ku Sunday ate mba ne family obimanyi so tuba ne family and so on so sijja kulima mu ngenda providing time for you naye what we can do how is your tomorrow being a Monday nsobola okujigiriza bwe naba maliriza meetings zange nembeera available either mu office oba nja kukubira then oba ojja kunkubira onzitukize because I didn't forget kwamba ndibyakuwa namba ya manager naye ogani so one of the two. Anyway kale era nga bwogambye basobola kukaka n'essaawa zino kale obadde nga wwa kale mu Dubai muno? Around Dubai lwakwanga bwe mugambye a bit time so completely tekisoboka sobola tebasobola kukulaba leero ne tosobola wadde okunyigiriza wadde eddakiika neweebeemu leero nedda naye nga enkya tusobola enkya ssaawa nga mmeka? I don't know but what I can do kantunulira schedule yange bwefaanana. Let me look into my schedule and then kasteno number right ja kuweereza gundi schedule bwenafaanana and then njagamba manager setting appointment for you osobola okujja to meeting. So leero completely tekisoboka tekijja soboka ndi ne family.
kale ddiya tekina buzibu kale ojja kuba ombuulira enkya tulabe kale inshallah. Okay. Thank you so much. Okay. Sikula nko surprise negaana kiganye nesula nesede z'omusajja bwensika nabo obuyondo nebanaga abantu muzibuwaliza abantu muzibuwaliza bannammwe embeera kati volvet alabanga akasente kano sobola kalya mu buweweevu era enkya neetekemu olugendo nadiyo omusajja nakkiriza ebyo kyobola nga nze nsobola okwanguyiza obulamu omuntu surprise nzikiririzaawo sisiina budde buddaawo oba nkwagala oba sikwagala kiri nti ssente oba ki ayabas wehaddemu comedy ate munnange ate I have to schedule and I have to schedule nyina okugera ne boss mbadde mbyabidula waŋŋamba if she's not interested take it nandibadde mugamba tali interested naye bwemugamba tali interested nekitegeeza ki nti agenda kubimpa ne Rosette nyina okuba nga nina mukembeera eyaki ey'obuntu bulamu era babiganye byabikoze eki babiganye sente za leero oba ziganye oba ki naye ate ze simuddiza kane mukama wange taliiko kiki hello naye simutegedde zenna ntuyanye banago omusana gwa wano muganda wange akasente okalya ngaokakoleredde nnyo ngomaze katuuyanira kino kye bayita okutuyana okwaddala okutuuyanira akasente atuyambe eyitemu tuyambe eyitemu hello Mr. Kingsley, good afternoon. Yeah, good afternoon. I'm fine, sir. And now, the problem is, I think I will not get the lady today. Why? She's saying she's busy, and she said maybe we can meet her tomorrow. No, please trust me as you can to deliver those things to her. Wallah, I'm telling you the truth. I called her several times. She was not picking. Then I had to call her secretary. When the secretary picked, I told her to call her for me. So when I called her another time, she picked. Yeah. I have asked her several times to arrange for me some time today. I was asking where she is. I'm telling you, bro. Please, you have She to do said everything. today. You have to do everything within your power. Yeah, that is You have true. to- I understand. I understand, Please. my boss. But I have all my mind is made that today, this will end today. Yes, Because my I- boss. Yes, my boss. I And I think know. my dream, I think about her always. Yeah. Not that I just imagine her in my sleep. Actually, I am not good at failing, but I'll tell you the truth. Please don't I fail. think it will be better if I try her tomorrow. Please Not accept today, me. Today, no. I want it today. Anything to cost, anything to take,
to hear her. I'm ready to do it. I'm ready to pay. I'm ready to offer anything. But I want it to be done today. I want it to be done today at any cost. Okay, so then I'll get back to you. Thank you. Let me call her back. Yes. Just to do it. Okay, okay. Okay, please. Okay, bye. Kati Omunigeria akombye kwerima. Alumye ogwa waggulu n'ogwa wansi. Agambye kiggwa leero. Naye ng'omukyala engeri gye mulemezaamu ekituufu kiri nti agaanye. Ate bano ba brother baffe bazibu bakonvinsinga, bazibu bakunnyonnyola kakasa. Bo bamanyi ekintu kimu now. Today, lazim, possible. Okitegeera. Kati ate sijja kugiraawo kumulemeza mugamba nti munnange nze ngenda kumugamba era nzemu ne mukubira nenziramu ne mukubira naye nkwegayiridde mpa second chance, we try her tomorrow because namwe mbaddewo mulabye ekituufu kiri nti omukyala tetusobola kumufuna. That is the reality. Kati simanyi ebintu bino mbirekengawo ebiri oba ekimulinzireyo nkole ekirala oba nkiteeke mu mazzi oba simanyi naye nga ate nga tulina okuuma obuntu bulamu. Kati simanyi ebintu bino eno, simanyi wengenda kuyita, simanyi wengenda kutambula, nabe nga mbikiipinga bulungi nnyo nga biri so safe, naye nga Volvet ondisiza bubi akasente kange. Eto mukutwalize wamu tonyanguyiza olyanganga agamba nti toyagala ndye kasente. Naye nga mu byonna zakange badde bakampadde dda. Ate omusajja namugambye nange namugaza siremererwa nzigola bano bapita Nyondo Media. Siremererwa and everyone knows. Nangamba yes, even my sister-in-law told me tolemererwa wakiri okulemererwa okola ki oyonoona. Naye oba nemereddwa I don't know, bane muziemu ne kamera kubanga nkoye omukazi kamunoonye enkya.